Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumira ku Senga Faith 256 olwaleero njagala kwogera ku ngeri gye tusobola okusaba akaboozi. Gwe omukyala ali eyo osobola otya okusaba omwami w'akaboozi oba osobola otya okubuulirira omwami wo n'omugamba nti mukwano nga mpulira leero nkwetaaga mu kazannyo. Bannange abakyala mujje ensonyi mu bintu bino. Abakyala abasinga muyina ensonyi. N'otuuka mu kisenge ne weefuula nti omwami w'omutya oli muntu wo. Omutyako ki nga yalaba obwereere bwo naawe n'olaba obubwo. Naawe n'olaba obubwe. Omwami oba omutya obanga tonnaba kulaba bwereere bwo ate nga nawe tonnalaba bwereere bwe. Naye kasita mugabana obwereere bwammwe mu butuufu omuntu oyo oba tokyamutya. Mulekeraawo okuba n'ensonyi. N'obeera n'omuyimo ne gukutta n'olinda paka omwami lwali kugambako nti mukyala oba lwanakoonako. Nedda. Ekyo nze nkigaanye. Tulina okubeera nga tuyiiya. Tulina okubeera nga woba oyagala olina okuvaayo n'ogamba omuntu wo. Naye osobola kikola otya? Abakyala abamu bakozesa obukodyo. Ate neeyanza abaami abamu abamanyi okusoma embeera z'abakyala baabwe. Nti waliwo abaami ng'asobola okusoma obukodyo naye ne wabeerawo abaami nga ye tasobola kusoma bubonero, ng'ofuba kwemoola, ofuba kukola otya, nga tasobola kusoma bubonero alinda omugambe nti kino. So nammwe abaami baffe mutusaasire. Bw'oba olina mukyalawo nga ye wa bubonero, muyiga omanye nti bw'akola bw'ati nazzaako kano, nazzaako kali, omanya nno nti olwo aba akwetaaga mu kisaawe. Kubanga ffe abakyala tulwawo okuyima, tulwawo okufuna omuyimo naye ate bw'ogufuna gukulwawo okuvaako, ate guba guzze tetulinga mmwe abaami. So omukyala ali eyo osobola otya okusaba omwami w'akaboozi? Munnange osobola okukola otya? Osobola okutandika nga weewunda bulungi, nabayigiriza okwewunda. Atamanyi engeri gye twewunda, tulina vidiyo ku channel yaffe eno osobola okuginyoonya omukyala weewunda otya ng'oli mu kisenge kyo. So weewundire omwami wo. Bw'omala okwewunda kasita omanya nti oli mu muyimo, bw'aba taliiwo. Bw'aba waali osobola okumutega akamaso. Akamaso okatega otya? Akamaso okatega ng'oteekamu obuntu obusikiriza. Bakyala muyige okugulayo bunnayiti. Gula obugoye obusulwamu buno obuli transparent obulaga omubiri. Naye kaba tekalaga mubiri kale oba tokayinaako, yambala akasikaati ko nga kakunamiriza bwe kati. Jangu omutuule mu maaso awo, manya nti atudde wano, tuula wali. Toteekamu ka munda, oteekamu kaaki. Musitamire, mulage. Kubanga olwedde obaako omuyimo yonna eba etobye. Gimulage nti emuyita, emwetaaga. Osobola okujja naawe waali n'omuromansingako. Nga tomulaga nti oba omuromansinga biki, kaŋŋambe atudde mu ntebe. N'omudda emabega, n'omuweeweetako mu mutwe, n'omumasaagingako awo mu kifuba, n'omunywegerako. Awo ekiddako naye aba akimanyi. Owulidde? Bw'olaba tafaayo jangu omutuule ku bisambi. Mwemwolereko olabe bw'ataagikube oba olabe bw'ataagikwateko. Ngamba constitution. So abaami muyige okusoma obubonero bw'abakyala bammwe. Nkugambye abakyala abamu bakozesa bubonero. Mukazi wattu ne yeekunya, mukazi wattu ne yeetooloola enju, n'adda eno n'adda eri. Naye ng'ate ggwe tomuliiko, omulaga nti tobiriiko, tobitegeera byaliko. Naye ng'akwetaaga. So kaakati ggwe omukyala oyo mbadde mbuulira oyo atasobola kwogera. Ggwe mulumbe bulumbi, oli mwami wo. Kirimu sitaani ki? Nze sikirabamu sitaani wamma. Kaakati omukyala, omukyala gwe asobola okwogera. Jangu omugambe nti taata gundi. Oba omuyita erinnya nti gundi. Saagala kwogera mannya g'abantu. Oyinza okulyogera wano ne lifuuka ekizibu. Omugaye munnange.
Omugambe muwala wange ng'akwetaaga. Omugambe muwala wange ayagala kuzannyako ne mutabani wo. Alinza okubuuza mutabani wange ki? Omugambe oyo omumusongereko, omumulage. Omugambe munnange awulira ayagala kuzannyako naye. Awo oba omusabye era ajja kuwa. Katugambe muli mu buliri. Kyuka nga naawe omwami bw'akukoonako n'okyuka n'akuyisaako omukono n'akuromansinga. Leero naawe kikole, muromansingeko. Omala omuromansinga obulungi n'olaba nti kaakati omukira guyimiridde bulungi, mudde waggulu. Muvuge. Nja kufuna akadde mbayigiriza engeri gye banyoola ekiwato. Omukyala tamanyi kunyoola kiwato ng'oli waggulu. Abamu obeera okwo n'obeera ng'abuukabuuka. Nedda si bwettu bwe tukola, mpola mpola. Ojja kulaba nga kati omulese mu kazannyo nga naye ayingira mu kazannyo nga mutandika kukwasaganya kintu. Oba osobola okumugamba nti owa omukwano. N'akubuuza nti wangi. Munaye nga mpulira omubiri gwange gukwetaaga. Ajja kubuuza gunneetaaga gutya. Omugambe kirabe. Kati ky'ogamba tomanyi bye njogera. Omugambe akugambe nze sikutegeera. Omugambe jangu nze nkulage. Mukwate ku mukono waba abadde mu ddiiro. Genda mu kisenge. Weggyeeko engoye. Omugambe kino kyentegeeza. Awo aba amaze okutegeera ky'oyagala. Ate n'abaami baffe nze kye mmanyi babyagala bino. Wamma ggwe ng'oli mwami ng'oli eyo. Nze mbadde nkusaba ondekerawo komenti. Olowooza ebintu bino gwe tobyagala. Abaami babyagalira nno ddala ddala. Babyagala. So bambi mufube okulaba nga mubibakolera. Bakoowa okuba nga nabo buli ssaawa be babeera nga be batetenkanya. Ayagala naye akomewo muwe ka surprise. Kati then woba ggwe oyina ensonyi osobola okupima nti omwami wange akomawo ssaawa bwe ziti. Jjukira ggwe oba olina omuyimo eri wansi wabeera juyisi yenna yenna yagize dda. Mulinde bw'aba akomyewo. Osobola okubeera mu kisenge jjukira amanyira gw'amuggulira oba biki oluggi osobola okumanya nti kati anaatera okudda ssaawa ze zibulako eddakiika 3. Oluggi luleke nga tolusibye. Yingira ekisenge. Bw'omala okukiyingira weggyeemu engoye. Teekamu oba akasulwamu oba si kyo osobola oteekamu kanayiti oba si kyo osobola okusigala mu kaleega n'akapale. Mulinde. Tuula ku buliri omulinde. Agenda okuva ku mulimu. Jjukira oli mu kisenge sibagambye mu ddiiro bw'ajja n'abagenyi. Ate n'ekirala sooka mukubira ku kasimu. Omekinge sure nti ajja omugaye mukwano otuuseewo. Akugambe ndi wano eno. Ndi wano oba ku gate oba ndi wano nzikirira oba ndi wano ng'okitegeera nti waali kumpi. Okitegeere nti ajja yekka. Kenda mu kisenge gwe weeseetinge. Omulinde. Omuwe ka surprise. Gwe omukyala ali eyo nga bino tobikolangako. Banaye ekikolo ojja kumbuulira. Ajja kusanyuka, ajja kunyumirwa. Ajja kusange ng'oli bw'otyo omugambe mukwano. Obwedda ndi wano nkulinze. Leero ng'oluddeyo nnyo. Ajja kunyumirwa. Awo talinza kubuuza ki kiddako nti ate kiki. Omusajja yatendekwa amanyira ne waba teyatendekwa. Byetaaga okugenda mu ssomero. Munno akulaze emmere eri awo agijjudde mbw ate amasowaani galiwa. Simanya siraba fooko ajja n'ababonaabi mu ngalo atandike kulya. Ngenze mbadde nsaba osooke kulya eno nga tonnaba kugenda ku dayiningi. Ntegeera bakyala. Mpozzi n'engeri endala gye tusobola okusabamu abaami baffe akaboozi. Osobola okumulaba ng'ali awo katugambe omulaba atudde awo oba ali ku bibye nga saabeera nga tali ku mirimu oba ayina amawulire n'ojja waali
n'omugamba mwami badde nina bye njagala okuyitiramu. N'akubuuza ebiki? Mugamba badde nsaba tugende tubyogerere mu kisenge. Bwe muba nga muli mu ddiiro nga wali seefu, nga mukimanyi tewali baana, temusuubira mugenyi agenda bba tetaaganye, naawe osobola obbimugambirawo. N'omugamba nti mwami, nti wange, n'okikubawo nga teweetoolodde, ti nze mbadde mpulira njagala kumpaako. Alinza okubuuza biki by'oyagala nkuweeko? Ng'okikwatako ng'omugamba njagala kino, nze njagala ekyo, ajja kuwa. Mulekerawo okumenya abasajja bannange. Januari tu Januari omusajja waba takutteeko watuuka n'ekiseera n'agamba yiye ono mukazi wange yabaaki. Kwegamba n'obeeraawo omuyimu ne gukuluma ne weekuniza ne weekuniza. Lwaki weekuniza ng'olina omusajja bannange? Atalina musajja yeekunize, naawe alina omwami. Nedda nedda nedda. Bakyala muyige engeri y'okusaba akantu, ngamba akaboozi. Muyige engeri y'okusabamu akaboozi, mubeere nga musobola okwogera. Mulekerawo okulaba nga ekizibu, mulekerawo okulaba nga awe mudde, mulekerawo okulaba nga ayonoonese. Bino ebintu mbibagamba mwefuula bannaddiini. Eddiini ekoma eno mu kyaki, ekoma eno mu bantu. Bw'oba mu kisenge n'omwami wo, ebyeddiini biveeko. Fuuka musege, awo obufumbo bwe bujja okubanyumira. Naye gwe bw'onaasitula ebitiibwa byo simanyi eby'oku mulimu. Bandaba batya nga neekola ebyo? Bandaba batya nga ndi bwe nti? Ye maama ntandika nti ogamba omusajja nti njagala. Nga lwaki tomugamba nti oyagala? Si bbaawo. Bakyala mwekola ebintu oba nkiyite kwewunza. Kati omusajja owange gwe nakera ku makya n'enfumbirwa ng'oŋŋamba nti kibi nnyo oba kivve okumugamba nti njagala, tinjagala kunjira, ŋŋamba okunzinamu. Shiya, omusajja wuwo. Bino bye mugaana okukola nga mwefuula mbu muli batuukirivu, ajja funa abimukolera, agambe bulijjo n'omukazi asobola okusaba akwerabire nti gy'oli. Musajja mugulire obuwero, mugulire obwambalo, mugulire obupale bunene. Tulina obupale bwe bayita obuseduusinga, obwo obugoye obulungi. Mupime nga anaatera okudda, teekamu ako. Kale naawe ekyo akoolumu kikole. Kamula akatunda akateeke wali mu fridge. Yambala akagoye kaako, teekako gawuni, mulinde. Gwe beerawo ng'okola emirimu gyo naye nga weesibye gawuni nga munda mulimu kapale n'akaleega, omulinde akomewo. Wakomawo mukuliseeyo obulungi nga bw'omukulisaayo, muwe akatunda kaanyweko. Bw'amaliriza omugambe woba omalirizaawo, mbadde nsaba tusooke tukole bwe tuti, ggyako gawuni giteeke wali. Bw'aba anyumirwa omuziki, teekako omuziki, muziniremu amazina gali gennyini, tisigano gano ag'okukyenjabula. Nedda, gano amazina agayimisa, agali seductive, kwegamba agasikiriza. Agambe mukyala wange leero kiki? Ate nammwe abaami temututama. Waliwo abaami abamu nga munnange bw'okola ebyo ate agenda kugamba wabijjeewa. Bannange mwagala kubeera ku sitayiro emu, mubeere ku missionary omwaka mulamba, mubeere ku sitayiro nti mulina kubikolera mu kisenge mu buliri kyekyo. Mukyuseemu. Omukyala wo waba alina kaayiyiza, siima busiimi. Ate naawe omukyala, omwami wo waba alina akapya kaleese, muleke gamba kati bino wabijjeewa, kakirabika olina gye wabijje, kirabika wayenze ne babikkola, kati nange ozze mbikkolere oba nange ozze mbikole. Nedda, si bwe guba. Tuliwo okuyiga. Ayinza okuba yawulidde babinyumya, ayinza okuba yalabye ka vidiyo, kasita oba nga ekintu kyaleese okisobola, mugende mu maaso. Kale nja kukoma wano, mbadde bawuliriza balungi, mwebale.
abakyala kansuubire muyinza engeri y'okusabamu akaboozi. Tujja kuddiŋŋana kati gwe wenna bambi awulidde ka vidiyo kano oba ka audio kange kano teweerabira subscribinga otwegatteko. Mpozzi n'ekirala teweerabira kulayikinga ka vidiyo kano kawe ekigalo subscribinga, osobola n'okkagabanako ne munno gw'omanyi ng'ali eyo ng'ayina ensonyi. Oba mwami nga gwakawulidde ng'omanyi nti mukyala we ayina ensonyi, kamuweereza omugambe mukwano si mu bubi, wulirizaako olabe tomanya. Kale mbaagala nnyo, Mukama abankuumire, tuddemu omulundi omundi. N'ekirala gwe wenna nga naawe omanyiiyo ka sitayiro omuntu mwasobola okuyitira okusaba munne, kalekawo mu komenti. Nze nabagamba wano ku channel yange tuliwo kweyigiriza, nange enjiga biyige nammwe. Yeah.